This is Inside Out. Kale nkwandiza ku mukutu gwaffe gwa SML News UK. Oliyo tyano munaffe atulaba era atugoberera. Ali ebweru w'eggwanga n'ali munda mu ggwanga lyaffe. Mwebale emirimu gye mukola, mwebale okuzimba eggwanga lyaffe. Mwenna gye muli muyina kye mukola. Juzi bampa lipooti nti bannayuganda abali ebweru baweereza kuno akawumbi kamu n'ekitundu aka $. Ensimbi ezo ziyambira okutereeza ebyenfuna mu ggwanga lyaffe. Tubasaba mwongere okuleeta ensimbi okuzimba eggwanga lyaffe. Mwaka guno omupya tubasabira ebisinga obungi tubikolere wamu. Gavumenti ebakola ebyo mwagala, kubanga nawulira nti abali ebweru balina ensonga ze baagala gavumenti ekole, era nakitegedde nti Prime Minister yamaze okuteeka desk mu woofiisi ye ekola ku nsonga z'abankuba ki abali ebweru. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Omugenyi wange olwaleero Omuganda amuyita Nantalabika nga kimuli kya ndaggu. Si mwangu kusanga ku mikutu gyaffe gy'amawulire naye ng'ate y'omu ku bantu abajjudde ebyafaayo bya gavumenti eno. Abantu bwenna abaludde mu ggwanga lino bw'owulira erinnya Wilson Muluuli Mukasa ne bw'oba tolabanga ku muntu erinnya obeera olimanyi. Ndowooza ly'erinnya ery'Omuluuli asinga okumanyika, kubanga ne mu linnya lyennyini mwe muli eggwanga lye nti Wilson nga Muluuli ate ye Mukasa. Sebo nsanyusa okulaba. Wamu nange sewo. Era Ddyo nnyo. muli omutya. Ye tuli sewo. Emirimu gyebale. Sewo. Ekibayisa n'emiggo buli kiseera muba mugenda kubaani, kubanga buli gwendaba n'omuggo, n'ali ku boda n'omuggo, ne mu motoka naawe minisita mufo ky'okuba ne pisito ndaba muggo. Omuggo guno n'Abaluuli gwababeera ki? Omuggo guno naddala bw'obeera omuntu omusajja mukulu gukuyamba bw'obanga otambula oba ogenda kugwa oba oseeredde osimba omuggo n'otogwa. Ate omuggo guno era gwa byafaayo. Edda embeera nga tenatereera bulungi, wabeerangawo ensolo nnyingi, emisota naki mu lukoola nga luno. Omuggo gukuyamba okwetaasa ebintu ng'ebyo. Kale nno omuggo guno ko kabonero akalaga nti oli musajja mukulu era weetaaga ekintu koyinza okunywerera singa wabaawo ekintu ekitatambula. Ntonero minisita ndaba mwe mugenda nagwo ku mbaga. Kati bwe nkwita ku mbaga yange ogenda okwanjula ossaako kanzu ne ku mbaga n'ojja n'omuggo. Oba ogenda kulwana nani? Sigenda kulwana naye omuggo ke kabonero akalaga nti omuntu gwe wayise muntu mukulu. Mukulu wavunaanyizibwa. Ate bwe tudde emabega omuggo guno gulimu amakulu mangi, nti omuggo oluusi gutereeza amaka. Bw'oyinza okweyambisa singa katugamba akaana kali awo keeyisa bubi okakoonako n'omuggo ne katya ne katereera ne kadda mu mbeera entuufu. So bwe tugenda ku mbaga ng'okwo, musajja mukulu okwata omuggo ogulaga obukulu bwo era oguyinza okukuyamba singa wabaawo ekintu ekisobye. Gibaamu ebika emiggo gino? Emiggo gino girimu ebika. Waliwo omuggo kati nga guno omuggo gwa mikolo. Guno gujje? Guno wemba nga guno nsobola okugutwala ku mbaga. Naye bwe ba oluusi ndi mulunzi, oluusi olaba abavubuka abalunzi abo tebakwata muggo nga guno. Ogw'omulunzi mulala gwo tegubaako ate wongeddwako bwe buti. Gubeera muggo ogutemeddwa bulungi mu mukomakoma oba enzo ate nga muwanvu. Gumuyamba bw'aba alunda okwetaasa, mpozi n'okugolola ente bwe ziba nga ziwabye n'agikoonako. Honorable Muluuli Mukasa, ozaalibwa wa? Ozaalibwani? Ozaalibwa ddi? Nazaalibwa ennaku z'omwezi 7 Ogwokutaano 1952.
otwogera kati omwaka guno gwentambuza mwaka gwa 72. Nazaalibwa ekyalo kiyitibwa Nakitoma. Awo bw'osala omugga guno n'olinnya lijja n'oserengeta Nakitoma kati, era Nakitoma kati kasenta kanene, naye awo enzaalibwa nga ku ssomero awo erya Church of Uganda, nga taata anzaala yayitibwanga Erusania mugenzi, Erusania Matovu, musajja wa Ngabi era mubyedo kyekika kye, agalamidde wano ekasozi awo nga ku ssomero awo mwayise. Maama omukadde ye Edisa Kaikara. Era nga ekika kye ye Nakajimu Wanyonyi Ennyange, era agalamiddewa awo ekasozi awo. N'olwekyo bazadde bange abanzaala. Kitawe yali akola mulimu ki? Kitange yakola emirimu egiwerako. Yasooka n'asomesa ng'asomesa abakadde abakulu, ng'ali mu kitongole mu kiseera ekyo baakiyitanga community development. Kati n'ayingira mu mirimu egy'obulimi, n'akola omulimu gwa vermin control officer. N'akola mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga paka eyo Kigezi Kinga. Omulimu gwe omukulu gwali gwakulaba nti enkima mu biseera ebizaali nnyingi bazikolako zireme kwonoona birime by'abantu. Kaakati bw'ava omwo yali mulimi ate nga mulunzi, nga nno mulimi ddala. Biseera ebyo mulimi wa ppamba n'emmere eya bulijjo yaliwo, muwogo, bulo, bwe bityo. Then n'ayingira mu gavumenti y'e Mengo, n'afuuka mwami wa Muluka. Muluka ogw'e Nakitoma ogwo gwali Muluka gwa Mutuba gumu. N'akola ebbanga ggwanvu, n'ajjako wano Muluka guno ogw'e Kasozi Mitiba ebiri akaseera katono, oluvannyuma n'afuuka omwami w'Eggombolola Ssaabaddu. Wali e Nabiswera, mwana wa mwami. Kaakati oluvannyuma bw'awumudde ne bamuwa obwa Ssentala. Ssentala yakuliranga obutale awo, abaana abawooza, ogwo omulimu nagwo n'agukola. Bw'awulumira ddala n'atandikawo kwegamba, yatandikawo bu senta nga kali ak'ekkafu, ndowooza ako mukalabye. N'ajja nawano n'atandika n'amasomero wano eri e Kasozi yalitandika, nga essomero teryali wano naye lyali ku mutala guli oguddirira. Mu myaka egyo 1942 ndowooza yatandikira awo, n'asomesaako n'e Kasozi awo ng'asomesa abakulu, naye oluusi n'abaana abato babeerangamu. Then essomero ly'e Nakitoma Secondary School era y'omu ku abo batandisi baalyo. Kale nno omusajja mukulu ono yakola emirimu egiwerako, egiweereza abantu paka lwe yawumula mu myaka egyo egy'ekikenda-mu-mukaaga, n'awumula ng'obulwadde bwa kansa bwe bumututte, ne tumugalamiza awo era waali kati. Okusoma kuno osomye otya era osomera, kubanga ebiseera ebikirabika okusoma kwali kuzibu? Okusoma mu biseera ebyo kwali kuzibu, naye natandika okusoma omwaka 1958 n'ensomera wano mu Nakitoma. Biseera ebyo baziyitanga NAC. Essomero eryo lyali ly'Abamisani nga aba Protestant ba Anglican.
kakati dakitomawo nensomerawo omwaka gwa 5 mu 8 paka omwaka ogw'enkaaga emyaka 2 awo nenvaawo olw'okuba ekibiina essomero eryo mu biseera ebyo tebyasukkanga primary 4 enkola eyaliwo then nabatizibwa mu kaseera ako twasoma musimu gw'okubatizibwa nembatizibwa mu mwaka gwa 1959 twabatizibwa Reverend yajja mu kaseera ako nzijukira ne Archbishop wenyine wa Uganda yali muzungu yajjaawo tumulaba nga akutte omuggo abakulu abo batera okukwata naye nga omuggo ogwo naye nga ate gwewesemu bwe guti bannanga atono omuzungu omuggo gwakutte ejaffe naye ate gwa bbeeyi ate nga gwewesemu kale nga tetumanyi makulu gaagwo so nembatizibwa twabatizibwa ku kanisa enene yaliwo mu kaseera ako yali nabiswera nenfuna erinnya erya Wilson kakati 1961 muzeeyi nankyusiza essomero nengenda ekimengo primary school mu kibiina ekyokuna nentandikiraawo awo Kimengo nensomera ekibiina ekyokuna 61, 62 nengenda mu kyokutaano 63 mu kyomukaaga kakati awo mu biseera ebyo twakoleranga ebibuuzo ebya national ebikutwala mu junior bagiyitanga junior secondary school awo nenkola bulungi nempitawo kakati junior nagenda mu ssomero eriyitibwa Ikoba Integrated Secondary School liri mu district y'e Masindi bw'oba ogende Hoima Secondary School Integrated lyali nti lyatandikibwawo nga lyabawala naye ku section eno eya junior basalawo kugatta abawala n'abalenzi kakati nelifuna erinnya lya integrated nti bagatta abawala n'abalenzi awo nensomerayo junior secondary 1 ekyandibadde ekibiina ekyomusanvu ne junior secondary 2 ekibiina ekyomunaana kakati awo wetwatandikiraawo luli junior yabeeranga myaka 3 naye ate baali bakyusizzaamu ng'omwaka ogwokusatu bagugjeeko kati netusomera emyaka 2 awo okuyingira mu siniya awo nenkola bulungi 64, 65 nenkola bulungi ddala era nengenda mu siniya eyo nagisomera Kabalega Secondary School mwaka 66 awo nenyingira senior 1 senior secondary school mwaka ogusooka netusoma bulungi twali isomero lyali ddene nnyo nga mulimu bazungu be basomesa n'abaddugavu baalimu naye nga batono batonotono naye nga basinga baali bazungu basomesa oluzungu basomesa byonna science naki mu kaseera ako ate kakati era wenatandikira no in fact okwambala engatto engatto gye nasooka okwambala kubanga kyali kyetaago nga kyetaagisa omwana tayinza kutambuza bigere bwe tuva wano ne muzeeyi nga tumaze okutunda pamba wali ku store tulinye na baasi mu kaseera ako waliwo baasi y'abayini nga bagiyita Rahemtula bus service tulinye tutuuse Masindi
mu tawuni awo tuuke Masini tunoonya edduuka ya bata. Bata kubanga bata bwe baalina engatto mu kaseera ako ate eŋŋoma ez'omulembe ne tuyingira mu gundi mu dduuka kakati ne bajjayo akagundi bateekangako ekigere ne bakupima kya kigere kiriko inchi bwe ziti kakati awo ezange bwe zakwata nga omuweereza wali anoonyayo engatto entuufu enzirugavu nateekamu ekigere nti ddala etuuse awo ne tugulirawo n'ennankani sokisi nazo nzambadde gwe mulundi ogwasooka etugenda ne musajja mukulu nga tutuuka ku ssomero natuuka obudde buyise ng'abaana baatandika dda olw'okuba ebbaluwa empita yalwawo byalinga bya bbaluwa balina okuweereza admission gwe tebyali bino manya ŋŋende tendabe gundi ekintu kyakolerwangako eri anti waggulu eri ebbaluwa yejja nti ono yasaba ekifo ekabaleega era yayise bulungi mu siniya ateeka okufuna ekifo mu siniya wano nga ebbaluwa ejja naye yalwawo kwa biseera ebbaluwa evudde mu post office waliwo omwami gwe bayitanga Matalisi ate agijjeeyo etuuse ku ssaza ejje ku ggombolola wano then ekutuukeko ebbaluwa okujja okutuuka wano e Kasozi yatuukawo budde bukoze eki buyise nga kuyiseeko sabbiiti 2 naye ng'ekifo kyange weekiri okutuuka ebyo tebyaliwo kaakati okutuuka wali muzeeyi oluzungu lwe bwe lutyo kaakati nange nvudde mu junior nteeka okumanya oluzungu katetya mwe mugende wa headmaster katugenda konkona bulungi ko headmaster musajja muzungu ali wali bamuyitanga Bleach ati noyimirira bulungi kuba baali batugenda nti bw'oba omwana omutendeke omusomi tomala gatuula butuuzi tomala gagira olina kuyimirira bulungi ati attention n'oyogera nga ate totamatama tomagamaga nenjogera neyanjula bulungi nti nze Muruli Mukasa Wilson olwo mu luzungu ssebo nafuna ebbaluwa eno empa ekifo wano muzungu nalutegeera ekyo kyasanyusa muzeeyi wange yajja eno agati omwana yogedde oluzungu ng'alaba mutabani we n'omuzungu boogera abe omuzungu n'amatira nti kyaliko kituufu omwana ayiga amanyi oba lutuufu oba kassa muwuliriza ati omuzungu yagira nti tunda ku bbaluwa nti fine your position is here n'ayita omukulu akwatibwako ensonga eyo gende wa baasa tugende wa baasa usasula ti n'ennyumba gye ngenda okusulamu yali bagitekeka dda nga bagiyita boarding manya Kennedy House ti kaakati obuzibu bwe bujjira nga yesi ntuuse eyo naye nga nalina omuzeeyi ogw'okufuka ku buliri mukwano gw'omuzungu eyafuuye oluzungu azze n'omuzeeyi kaakati muzeeyi ekyo alina okukyogera okutegeeza omukulu w'essomero no mwana ono alina omuzungu akati ate tumbuulire muzungu nagakyagamba kitewe nga ssebo muzungu ne mugamba I urinate on the bed nekikubawo tekyali kipya babimanyi emyaka egyo gwoba okitya no problem no problem bajja kumufulira ekifo ekiri okumpi n'ekiyigo oli ne Wilson Muruli Mukasa minisita w'ensonga z'abakozi mu ggwanga lyaffe ng'akyafuka ku buliri mu myaka giri tovaawo tukyeyongerayo
kati batuuka batuwa ekifo ekyali kumpi actually n'ekiyigo nagenda okwesanga sirinze ekka waliwo n'abaana abalala waliwo obuvubuka omu oba yali mujaluwo naye bwatyo eproblemu eyo kati nga twagenda bulungi n'ebipiira ebipiira ebyo batuwadde emifaliso gyabeerangayo kwega ku ssomero omufaliso gwe watwalanga suuka naye omufaliso bulangiti sabbuuni gogenda okozesa ekikopo sowaani fook biki ebyo byonna byogenda okweyambisa ebyo nga bya ssomero biri wali then nenanka gwotwala suuka pozi ne sapatu zolina okweyambala ng'ogenda mu kinaabiro ebirala byonna byali bya ssomero okay ne colgate ebikukulako ebyo byonna twabigula ku olwo simwe bagendanga ne sikulacha ku ssomero bakayitanga ka scratcher ate mu biseera ebyo buno obuscratch obwa plastic bwali bwakatandiikiriza okujja nga buva Tanzania kabataddeko akagambo munazi obwo naye nga ffe tulina buli obwaffe bwakolebwanga either mu nkato oba mu mpiso zino eza gramophone kubanga ezo empisa ezo eziweddeko zebakolanga bazikubye mu kabaawo n'oyisaako n'akalabirwamu kale ne tutandika omusomo nensoma bulungi senior 1 senior 2 paka senior 4 nali muyizi mulungi nnyo era senior 4 nagikola bulungi kakati bwe tuyita mu kaseera ako gavumenti essomero lya Kabalega n'eriwa higher HSC higher school certificate kazi gati ate nze naalagawa ffe tujja okusooka ffe tuba pioneer abasooka mu higher olwo twasoma n'abaana bangi mu kaseera ako ab'amannya in fact twasoma ne kati Rukira Basaija omukama iguru gafa busa era awo twali awo ssomero lyali ly'abaana bakulu bano batabani b'amajugo era naye mulangira twali naye nga ate bo nga bali wagguluko bali waggulu ewaffe mu bibiina ffe ne tuyingira twali nabo era oluusi abakulu bajjanga omukama azze okukyalira essomero era ffe abamu ku baana abalagibwangayo ti abaana bano bavudde Buganda kiti oli wali n'olaga ti Baganda omukama mu biseera ebyo tanyeenya mutwe naye yes anotinze ne bwe nali eikoba yajjanga kubanga muwala we yali asomesaawo omubejja bamuyitanga mubejja mpanja nga yasomesaawo mukama ze fenna era ne batulagayo ssebo mukama tulina abaana abava e Buganda era basomera wano mukama yali nsonga nkulu nti tewali kusosola era nzijjukira lumu minisita wa education yajja mu kaseera ako wekitiibwa Lwimbaazi zaake yajja kakati bwajja waaliwo okumwaniriza n'okumuwa okumuteeka ekimuli mu bulago era balonda nzi ti omwana ono ava mu disitulikiti ya East Mengo mwana wa Buganda era nze mba nkola ki era nenkimwambaza tulira nga tuli bawaggulu nnyo mu kaseera ako ne babuuza kyaki eki kyakuleeta eno wandibadde sayidi eri ti wano ti kwe kumpi n'ewaffe wammewa Nakitoma bw'ogamba Nakitoma balowooza Nakifuma ti ate Nakifuma nga wala ti Nakitoma nti okay kirungi nnyo nga in fact wano kwe kumpi okusinga wa eri yansi yabeeranga ntuufu so nsoma bulungi
Tutandika higher school certificate ekibiina ekyasooka ne tuyita bulungi paka okugenda mu university. Mu kaseera ako 7-2 awo gavumenti eya Idi Amin yagobera ki abayindi n'abakugu bonna ne bagenda, abazungu bonna abaali abasomesa bonna ne bagenda. Kati wabaawo obuzibu, gavumenti netuma naddala mubasomesa netuma baminisita bakwatibwa kaga nti amugamba abaana abagenda mu university batwale koosi y'obusomesa tusobole okufuna abasomesa mangu nnyo bali bagenze banazibikira ekituli. Ate basomesa abaali basuubirwa okujja okuva mu Amerika tebajja. Twafunayo abalala batonotono abajja nga baddugavu naye ate era ne baddayo. Efunayo abasomesa abaava mu Misiri ate nga nabo tebamala. So ne batubuulira abasomesa baffe tugaa nti ku lw'eggwanga kale tujja kukola koosi eyo, koosi eya concurrent diploma in education ng'osoma ne degree lweyatandikibwa nga bw'osoma ne diploma mu busomesa nga bw'onoomaliza ojja kgenda mu ki. Era ffe gurupu eyasooka eyo ne tukola degree eyo bulungi ne tuyita bulungi e Makerere. Nze essomo lye natwala nakuguka mu kusomesa olulimi Olungereza n'ebiwandiikiddwa mu Lungereza, literature in English. Kuba wali nakola linguistics ne koosi eno ey'okusoma nenfuna nankani baluwa 2 kuba wafunanga degree ya bachelor then nofuna ne diploma ne tuyita bulungi. Awo 7-2 paka 7-5 awo ndi Makerere. Wali era nga nze nga nsoma netuyita bulungi tumaliriza nga tugenda kukola. Essomero lye tutandika libanga bamu eryasooka lyali Kibuli Secondary School. Kibuli mu kaseera ako gavumenti ey'emabega yali ensonga ezo ezijjeewo. Okay, nga basigaza foundation body we batyo naye nga bawadde omukisa abasomesa n'abaana ogenda okusomerayo. In fact essomero eryo wadde lyali ku musingi gwa Buyisiraamu, we twagendeyo ng'abaana abasinga obungi mulyo si basiraamu. Nga bangi bakatuliki Anglikani batyo, ate nga abasinga obungi nga bava mu kampu z'abarefugee. Mu kaseera ako Tooro na wano nawa netusomesa abaana abo. Omukisa gwatukwata nti abaana asinga obungi basoma bulungi era kati bwe tubalaba buli wootuuka osangawo omwana kwasomesa. Abamu ku benzijukira betwasomesa Kakomo, even actually kati PS wa Office of the President Haji Kakandi oyo twamusomesa oyo. Ne gundi General Tumukundi bebaana bejjukira bewasa abo twasomesaawo. Waliwo bano gundi Lwoga nsi yaleeta Muhammad bonna bangi. Namirembe Bitamazire akulima bega yaliko mu ssomero eryo ng'omusomesa. Nasanga avuddewo. Yaliyo ku mulembe gw'Abazungu. Yasomera mu ssomero eryo kati y'omusomesa gwajjukire yamusomesa geography ye Bitamazire. Nasanga Bitamazire avuddeyo. Twagendayo ku mulembe gwa Haji Kakande Gava headmaster. Ate oyo teyamalawo kaseera kangi n'avaawo ne batuleetera Haji Abbas Seguya. Mu kaseera ako nno embeera y'ebyenfuna teyali nnungi. Nga toyinza kuyimirirawo kusomesa bwokka. Kuba mu kaseera ako twali tufuna, nze nga graduate teacher eyafuna first class honors gundi upper second, omusaala gwange gwali gwa siringi 1,100.
Kaakati ono afunye first class oyo yabeeranga 12 siringi eza Uganda. Upper second 11,000. Ono afunye flat degree eyo oyo wa 10,000. Embeera obwongo bwonga bwefa mwena buli basomesa naye ate waliwo ate ono yakolako bulungi ne bateekamu akantu ako. Kakati nze bwenfuna ezo then nenfuuka mukulembeze wa kitongole eky'oluzungu ne bampa responsibility allowance siringi 10. Olwokuba nze head of department ey'Olungereza avunaanyizibwa yonna mu ssomero lyonna. 10 ekyo nenkirya. Tuli mu kukola nensomesaako St Joseph's Nsambya essomero eryo. Ndi mutendeke nensambya nasomesayokko emyaka egyo kuva 75 paka 78. Akati awo 78 nange nzaalibwa. Olutalo lubindabinda awo walutandiseemuko. Akati twali awo ne tusalawo nti naye tusomesa eno naye tulina ewaffe abaana tebasoma bulungi. Lwaki tetusala magezi tufune essomero lya gavumenti ne Nakasongola? Mukama n'atukwatirako gavumenti General Idi Amin n'agati Nakasongola secondary school ifuuse lya gavumenti era A-level. Nakasongola secondary school. Samini wamulabirako ddala. Okusanga oli musomesa. Ndi musomesa. Kale nno ne bagaa nti ani agende Nakasongola. Ne banoonya eriyo abava Nakasongola koggwe babagaa tuje tuli kale tutandika okunoonyagana. Nze wali omwami Nsole Matovu ennaku ezo bambi Mungu yamujjulula. Wali omwami Philip Muwonge naye yamujjulula ennaku ezo. Ne tunoonyagana bwetyo tugenda Nakasongola tutandika okusomesa. Nakasongola awo bwe nsomesa Nakasongola era waliwo obwetaavu mu primary Nakasongola Church of Uganda. Era ne tuyambako primary basobola okufuna grade etegeerekeka gye balaga. Kati nze olwokuba nasomesa nagendako mu primary Nakasongola Church of Uganda ne tusomesa naddala ekibiina ekyomusanvu. Tusobole okuyamba omulimu gwe twakola grade yatereera bulungi n'abalala ba mathematics ne bagendayo. Era abamu abaana tujjukira basomera awo be twasomesaako be twakwatako. Yali omubaka waffe yali omubaka omukyala gwe bayita Margaret Komuhangi. Oyo waliwo kati omuvubuka omulala kati kulabako Moses ndowooza yoyo kati ayagala kwesimbawo. Bangi nnyo bakola bulungi ne bayita ne bagenda. Era abo ne tubakwatako awo mpolampola. Kitundu kyaffe tukwalifayinze. Kati bwe nsomesa awo tugenze mu maaso awo nafuukira gundi Director of Studies. Then netugira Director of Studies era nkyavunaanyizibwa ku kitongole ky'oluzungu language Nakasongola. Etubeerawo embeera teyali nyangu nnyo. Then 83 nenfuuka acting headmaster Nakasongola. Kuba oli headmaster baali bamukyusizza omwami Muzamiru Menya Webuseesa ali awo naye Mungu ennaku zino naye yamujjulula ennaku ezo. Kakati yaliwo nga akola ne bamukyusa mukulu Nsole Matovu oyo naye Mungu yamujjulula. Kati nembeera acting headmaster. Bwe tubeera awo olutalo lwali lutandise ne tuyingira mu bintu by'olutalo ebyo. Kati awo
ne bajja bankwata okukwata acting headmaster siwo nakwatibwa bakulanga kyo ntandise nkwatagana n'abayeekera bitandise ebyabayeekera bakuvunana kukwatagana bayeekera ekyali ekituufu abanga bakuwaayiriza kyali kituufu olwo kwataganye nabo kyali kituufu bankutte bankubye ekiggi luzira acting headmaster asibiddwa lwakolagana n'abayeekera tekale essomero lirekeddaani essomero ndowooza waliwo omwami era bwe twali tuzze nga bamuyita Johnson butamanya oyo kati gwe baalikwasa ffe tugenze kati ate tuli ku bya kkomera then abayeekera bano nga tunatuuka abayeekera bano basangawo kwatagane nabo abayeekera era anti baali bakolera just across awo wano okusala omugga guno mu kitundu kino okusala omugga guno ng'enkambi enene eya Gundi ey'Engoma yegyeri kati awo kyabeeranga kyangu kati omukulu w'essomero omukozi wa gavumenti okwatagana otya n'abaagala okugijjako kaakati mu kaseera ako gavumenti eyo yali nzibu nnyo ng'abantu mu kitundu kino bagikyaye gavumenti ya UPC nga yeeyisa bubi nnyo 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 kaakati ate n'ekirala nga bino ebyokulonda tebinakomawo tebinadda tebanabizza bannaffe abalango baagoba abantu baffe abaali balutudde erango okumala emyaka 89-100 ne babagobayo bubi babagobye bala bafiirayo ebintu byababibbye naki kale batuuka kuno nti abantu bano bakoze bubi gundi Dr. Obote bwe yajja wano okola campaign ensonga eyo ne tugyogerako kiwange twagira abantu baffe babagoba teyagiddamu kati bannange bintu nga bizibu bino nga bizibu kaakati tugaa nti ate abasirikale mu kaseera ako batta abantu babonyaabonya ku road block naki gavumenti nebanga si nnungi ate nga musajja mukulu president agamba nti ajja kulwanyisa ababbi b'obululu obusungu obujja kukubanga bagobye bannammwe mwakyolinarangonawa yali yemu ku nsonga ezo kyekikunyiiza wegate kubayeekera twanyiiga babagoba bubi lwaki okusooka abantu abo bagendayo bagenda lwa nsonga ya lutale yaliwo wakati w'Abangereza ne Kabaleega batuddeyo babaddeyo ekiseera badde bateredde ate laba bano babagobayo naye Obote yabirimu oba baali bantu bo bennyini kirabika anyway manyi byo byemufuna na gavumenti nga bigiriwa yamanya kirowooza nti Obote yakola ki mutuufu yamanya naye gavumenti bwe bamala okukwata abakombozi bamala okukwata gavumenti ya Idi Amin omujaasi omukulu yali akulembera ekitongole ekyamagye kyebayitanga kikosi maalum Brigadier Wito Jok bwe yatuuka ku radio n'afuuwa eŋŋombe eyaffe eri tradition ey'abayizzi n'agifuuyira ku radio kakati bali baga nti mwawulidde ti omukulu yafuuye eŋŋombe kitegeeza ensolo ekoze eki mumutandika okukola ki okutematema n'okubaaga kati eŋŋombe lwafuuyibwa bweti ku radio enkeera abantu abaali baliraanwa aboogera bulungi kutandika kunyaga kugoba nakola ki bano ne badduka buddusi okuvaayo mu ngeri eyo ekyo kye yagendera mu ŋŋombe gye yafuuwa oba byali birala by'abantu owange byabeerangamu amakulu eŋŋombe zaffe ez'ekiddugavu zibeeramu amakulu eringa boonookuba enduulu wano kitegeeza nti omutaana weeguli abantu bakudduukirira
oba bw'okuba emizira esatu tumanya nti mu maka omwo muzaaliddwamu omwana ow'obuwala emizira esatu nomanya nti omwana azaaliddwa omuwala omulenzi emizira ena kakati bwabeera omugenyi okuba omuzira ogwo gyegyo so ono era bw'ofuuwa eŋŋombe nabwo no mubayizi weekiri bwenfuuwa eŋŋombe waliwo eŋŋombe etegeeza nti ensolo ekoze eki efudde waliwo eŋŋombe etegeeza nti bana ekiseera kituuse jangu mujje buli omu ajje n'ekitimba kati ekyo jooka omugenzi bw'afuuwa eŋŋombe bw'ati bepa ndooza engeri gye gifuuwamu ng'erina amakulu nti bannange ekintu kikoze eki kiwedde ensolo egudde mutandike okutemaatema naye ng'abantu baffe bwe baaliyo mu kaseera ako baabagambanga tyamuli wano naye nabagamba mu lulango dokituri turi nakakyongola dokituri nti eddayo ewammwe mudde ewamwe nakasongola ti ate tuli wano tuzaalira ti dokituri ti byakusaaga naye byajja ne bituukirira ne bagobwa ne bana baali etteeso babagobyeyo katudde mu kkomera we bakulese mu kkomera ne tubeerayo mu kaseera akwaga nti bakututte nti oyo bota asiba n'ekisunzo n'akisuulawa mu nnyanja tugaa nti kale tewali tabu naye mukama oba oli awo alikola ki essuubi likuggwamu tetulivaayo kale naye mu kaseera ne wabaawo abantu abaga nti era temuggwamu ssuubi teri nankani okusooka temwina misango giri awo tyo kale kakati bwe tubeera awo olwo batusibye n'abantu abamu batusiba ne Profesa Kyesiimira oyo twamusangayo n'abantu ne mubaka waffe owa wano muzeeyi Obi Katalikaawe era naye namusangayo nga bamusibye abayiva abeerere be mwali musibe ebiseera bazito n'abalala bangi abamu ku bajasi b'Amiini abaali ab'Amiini abo twabasangayo Brigadier Hussein n'abalala ne gundi Captain no parking abantu abaali abazibuzibu ennyo abo nabo batusiba nabo kakati tutukoze ate ekibi twalaba nti waliwo obwana bwe batusiba nabwo obumu bwali bwa primary busoma buli awo buto nabo babulanga buyeekera obwana obuto owa ebintu bizibu oyinza okayita kaana kato kakadogo ati batusibye omu bwavanga mu ssomero P4 bwebiti P6 P7 n'okuyisaawo ne tugamba nti netusaba abakulu mutukkirize tusomese eki abwana buno mu kkomera ng'era gwe owulira okyayagala kuba musomesa nemukomera kuba toyinza kubeera awo oli awo bakusibye oli akawunga giraba oti okubwa babakubangako okuba kwabeeranga eno nga tonayingira era buli omu yasabirizanga eki bantwala eruzira kwaba otuuka eruzira awo Red Cross n'abalala ne bajja ebyokukuba tewali era tojja kufa tebajja kukutta eruzira kyabeeranga kizibu nnyo okujjamu bakutte n'okukuba bakuwadde ne uniform ne bulangiti kwosula so ne tutandika okusomesa abaana bano mu kkomera musomesa baana musomesa bayeekera byali awo bwe bityo bigatanga wamu byombi byali awo era byali awo naye n'abaana abasinga obungi mu Luweero muno bwe baali bakutte babalanga obuyeekera so ne tubasomesa ekyo ne tutandikawo kati program eriwo ey'okusomesa abasibe ffe mu makomera
ffe twagitandika ffe twagitandika yaliwo endala yakuba kusomesa mirimu asibibba okubajja especially egyo twagisangayo era ekyaliyo kwabo bajjanga bakolanga ebyokubajja ebyo ne bagira ne baba bitunda ng'omusibe bamwako ka ssente bakamuterekera bwali bafuluma nga bakamuwa atandikire okwo. So ffe twasomesa netusomesa ebintu byosomesa bijja mu mutwe bwe bityo mpola mpola, naye nze kyensanyuka kyennyumirizaamu nti omulimu gwe twatandika ogwo gwasigala gutambula era ennaku zino olaba nti waliwo abasibe abafunye diguri senior 4 senior 6 ne diguri bakolera ddala. Kati ife netugamba nti mukama w'amaanyi, mukama mukulu, kyetwatandika kikoze eki kituukidde. Kati mukama nga bw'ali twajja gavumenti y'Obote neevaako nga twaliddwa bannamagye. Gwe gavumenti y'Obote evaako ekuleka mu kkomera nga b'amagye General Tito Okello ne munne General Lara Okello n'abalala bagikutte. Kekati lwe bayita abantu abaali bavuganya bayise babeegatteko, bayita Muzeeyi Ssemwogerere n'abalala nga bagenda bakola gavumenti ey'ekiseera. Akati emu ku nsonga Muzeeyi Ssemwogerere yanywererako kwe kuta abasibiddwa ebyobufuzi. Paulo Kawanga Ssemwogerere agamba bagenda okola mu gavumenti empya muyimbule all political prisoners. Awo tufunire omukisa twali tuli awo nti mujja kgenda titi abasirikale abamu eri abaali batugiranga banyiivu bajjawo ne bakubakubamu amasasi mu Nankani Nankani mwennyini mu dormitory mwe twabeeranga. Nzijukiranga tunafuluma waliwo babiri bakwatibwa amasasi ne bafa, omulala munnaffe esasi lyamwokya omutwe wano. Naye tubagamba nti nze olwo nali ward leader nga okubiriza nti batugambye okulira ward mu kkomera nze ward leader tibatugambye bannange tetukola fujjo tetuwogera era ekisingako bwe tuwulira ebinanga batugambye twebake wansi. Kati ono ye olw'okwagala okulaba yasitula mutwe essasi eriyita mu kadirisa nerimwokya wano n'agwa eri. Nti we batugambye okuva olwo ne tuyiga bw'owulira ekikuba leka tunulayo tikale ne batuyimbula ku State Square awo nga tuvaamu nga buli omu era okuva awo wavanga odduka buddusi. Olwo bayimbula baleese bbaasi ebayiya baleeta bbaasi. Kati omanyi gyodda buli muntu bakuleka awo dde ewammwe gye wava. Bwe nava awo era eventually waliwo mukwano gwaffe Nsole Matovu neŋŋenda ewuwe yali mu kiseera ekyali side awo zewampeewo neŋŋenda awo naye nga tetulina bitambulizo tetulina ki ensooka nfuna ki ebitambuliso tikiti eza City Council ezo nfunye za myaka egi 5 ne ID ekyomukisa omulungi luli ID wagendanga ku street awo n'ogigula n'ossaamu akafaananyi n'erinnya n'okubako ne stamp gye bakoledde wali. Ebyo mbifunye nti otyo nawala obifuna nti oke kaŋŋende ewaffe nzire nakasonga era zezo ID ezimu ezeyambisibwanga bannaffe abagenda mu nsiko oyeko stamp nzijjukira bwabanga mufumbo saamu akako n'ak'omukyala. Kati nga nkomayo nakasongola wano bwe nkomawo olwo embeera yali ekyali tebaga nti waliwo omuyeekera yakomyewo wano. Ne bajja awaka awo wenali nakasongola awo ne bakomawo abalala tuga nti wayi wano nyinza okufiirawo. So abantu bakakasanga oli muyeekera wano nyinza okufiirawo. Ekiro nenfuna abavubuka banteeka ku ggaali
tyalina okudda e Kampala wali seefa. Kakati nfune banteeka ku ggaali ne tugenda eri we twabadde eggulo eri ekyalusaka ku bridge awo. Bridge eri eno nga Bulwandi naye ate wali omwalo guli eri tetwagutuuseeko kogwe awo tusitere okusomokera awo ekyalusaka. Ntudde mu kanuba ntutte twatuuka kiro wali crossinga ebweyale nensula awo mu kayumba kaali awo bakubuuza ati nze ndi muvubi ndi muvubi lwa Kampala naye nzize teeka kati kale nja kusula awo nti kale n'ebyokulya twali awo kayumba obuyumba bw'oku gundi ku nnyanja awo. Obudde bwe bukya waliwo ki pick up ekigenda e Kampala ekyebyennyanja ekyo nkirinnye tugenze kituuse e Kayunga ate awo ne tukwata kibaasi tutuuka wali e Nakawa nga waliwo road block enkakali ennyo. This is Inside Out. Bwetyo twagala okumaliriza ekitundu ekisooka eky'emboozi yaffe ne Minisita Wilson Mululi Mukasa ayogedde ku bintu bingi, anyumizza ku bintu bingi. Tujja kweyongera ate okulaga ekitundu ekyokubiri eky'emboozi. Kati tukome wano olwaleero wetunaatandikira ate ebiseera ebijja. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.